yakubiddwa yakoza atya omubiri guliko ki kale sijja kukisa naye ng'omwami ono bano bamusiza wano nga mufu kyobula nga tunoonya abantu be ssebo okakasa ssebo nkakasa ndi wano elubaga ku ddwaliro era nze nina akasimu ke kyobula nga nkuba amasimu different calls batuyambe bajje bamu identifying naye waliwo omwami ankubiddeko gwe nkubidde nga bwe mbakubira naŋŋamba akola mu CBS kati ne mugamba yangu ojje omuntu ono because you can't tell somebody what really is on ground naye nga gweta omusayi kayinja nkumanya Masaka so that's why I'm telling you this naye olindeko okugira amawulire ago bambi abantu obasasamaza soka tufune ku bantu be wano ku ddwaliro kakati esebo bakyaba mulese owa boda nga amusitudde amukoze ati owa boda omu abadde avuga omu nga amulina emabega kati bwe bamutuusiza abadde amulina emabega adduse ku asikaali ye n'adduka n'agenda kati ate wa boda ye agamba aliwo gwe tukutte nti oli amuyimiriza n'atugamba nti jangu munyambe ontwaleko erubaga ku ddwaliro yesebo bwe kibadde kati wa boda mumulina wa boda ye tumulina naye oli abadde nga bw'okwata omuntu emabega ng'omukutte nti mulwadde adduse yesebo naye nga kati ye mufu alhamdulillah kala esebo nerindako okugira news kubanga mbadde nsaba assistant mawulire gaago ge twakafunawo ebizuuse ku munnamawulire eyafudde mbu yatiddwa era nga we nabagambye nti mbu yasembyeyo kubanga aweereza ku lutalo lwabadde rw'emiyaga wakati wa Brigadier Rashande ne Theodore Sekikubo omwafiiriddwe omwana omulenzi oli w'emyaka 25 kakati ono mbu eyamutuusizza na ku ddwaliro yamusuddewo nga mufu era n'adduka ndowooza nga wawulidde mu katambi saagala kwogera byesimanyi naye akatambi kaako kawulidde byonna nga webiri kitalo nnyo era kitalo ddala nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ate munange omukyalo ono avuddeyo n'ayambalira pasita simanyi oba gunaagwa gutya oba ayina evidence simanyi naye kyatamulangidde Mukama Katonda yekka yamanyi twogera Kayanja, how do you preach the love of God nga you don't even love you Kayanja, be free Benihini yali akayanja ebisiyaga for all the years I've known him but it is okay you are not the only one abirya just be free musajja mukulu bagenda kukola ki making sure abantu bobirya bantu bakulunga gwe todda ku baana bootuusa okuzaala obayingira eminwe si mu bubi nze ng'omuzadde ekikolwa ekyokukwata abaana babendi abatono batunuza mu mbuga za sitaani I don't support it I thought Benny Hinn were Illuminati. I don't know. Simanyi byayogera birinako evidence. Aho simanyi nze naawe naye nga omukyalo oyo nalabakoko waliwo minisita omu yali alayidde mbu ajja mukomya wanene Uganda mba amusalako ebigambo kakati wuuyo nnaku lwaleero abambalidde nkugambye kyatabalangidde Mukama Katonda yekka nife wetuli kubanga tuli batuusaako munange ebitambula ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko ate nga tweyongerayo munange n'amawulire ag'enjawulo waliwo omwami agambye nti yes Uganda mwetaaga okubanga ate mumentalinga abakulembeze ab'enjangwe kubanga mbu kibulamu alina ensonga z'olwaawo oba oliawo lwaki akyogedde katugendeyo kwe tuwulire tuwano nga BF okuzukusa bannayuganda nti mujje tutandike okumentalinga abakulembeze ab'enki aba Uganda Ema bavubuka abatunjagala obbayita tiga wegomba okuba politician mufunye ebyobufuzi ebiri mu Uganda lino olwo politician gwogamba nti oyo is an inspiration to us ma politician asiba nabo okugula okusanyuka nakumya ebidongo njagala ongambe nti nkya tugundi oyo ye muna byabufuzi fena gwe tugoberera bwe twegomba tetwafuna omukisa ntwala ku basajja basekweyama ba Patrick Mufusi
Basebana Kizito, Paul Kwanga Semogerere, Bataliano Lubega, Bamudu Awulia Mutumba, n'abasajja abalala bagalamidde bamuli bayisa Kikungwe, abawumula, babanga ekiziba naye nga tubayigirako. Omusajja akwata akazindalo mabbeni wacha. N'ayogera n'olanga nange njagala njogere ng'omuki, ng'omusajja oyo. Ekibuuzo kiri kimu ssebo. Gwani yali yagadde okwogera ng'omusajja gwe. Bw'oba wayita mu mikono gy'abo abasajja abakugunga b'olabirako. Wabayigiramu butayiga. Era lwaki ebyo wabayigirako tewabireeta. Naawe generation erina okuddira mu bigere n'ebikuyigirako. Gwe bw'oba olaba oyogedde nga Damiano Lubega. Bw'oba olaba oyogedde nga John Kenny Luchamzi. Bw'oba olaba oyogedde nga Sekweyama. Bw'oba olaba oyogedde nga Agiisa Kikungwe. Bw'oba olaba oyogedde nga abaakusookawo. Era bw'oba olaba omentalinze abantu nga gwe bwe wamentalingibwa. Wakati ng'olaga abavubuka nti tetufunye mukisa kuyiga bya bufuzi nga mmwe mwabiyiga. Omukisa ogwo twali gujjeewa nga mmwe abaabiyiga temubituyigiriza. Obanga mmwe abaabiyiga temutuyigiriza ebyo mwayiga. Twaligambye nti okolera wansi wa system embi. Abasajja b'omenye baakolera wansi wa system nga balwanyisibwa gavumenti. Naye wakati mu kukolera mu system embi kyabalemesa bo okubeera abalungi. Gwe ki ekikulemesezza okubeera omulungi? Ng'abo bonna bozza otumenyeramenyera. National Unity Platform gwe muziziko. Mbadde mmanyi nti obubi bwa National Unity Platform ate gwe mwe mwalivudde amaanyi go. Obubi bw'ekizikiza bwe buwa ettaala omwagaanya. Era enzikiza gyekoma okulaga nti nkwafu nnyo n'ettaala gyekoma okusayina. Gwe bwe tubeera kizikiza lwaki toyase nnyo? Ki ekikulemesezza okwaka ennyo? Lwaki mu bunafu bwaffe si mwe muvudde amaanyi go? Kubanga ebiseera ebisinga buli lw'obeera n'omuntu omubi nga tonnalaba muntu mulungi, obeera olowooza nti oyo yasinga obulungi. Era kizibu nnyo okumanya omuddugavu awatali mweru, ng'era bwe kiri ekizibu nnyo okumanya omumpi ewatali muwanvu. Obadde ofunye omukisa nga bw'onnyonnyola obubi bwaffe, ate ggwe okulagiramu obubi bwo. Abantu ne basobola okukimanya nti twawabadda twaligenze nambwa tekamwa Kakembo Mikayiri. Bwana Kakembo Mikayiri, ki ekikuganya okubeera omulungi ng'abantu b'otumenyedde? Kubanga buli lunaku ogezaako kulaga bubi bwaffe. Wakati mu kulaga obubi bwaffe, lwaki gwe toyolesezaawo obulungi bwo? Nga bannaffe abaatusookawo bwe balaganga obubi bwa Museveni naye ng'ate bo boolosezaawo obukugu bwabwe ne batuuka n'okuinsipayalinga omuntu alinga ggwe gw'abagenda okuddira mu bigere. Bali inspired how? Era nga naye bw'okyogedde ffe tuli inspired how? Era tulina kubeera inspired by who? Kubanga bonna b'omenye baatuulanga mu bifo mwe watuulanga. Era obukugu bwabwe baaboolesezanga mu paalamenti mw'otuula. Lwaki ggwe tofunye mukisa kuinsipayalinga nga bali b'oyogerako bwe bainsipayalinga? Ffe bwe tuba twasubwa okulaba ku bantu abalinga bali, lwaki abantu balinga bali tobasimbuliza n'obatukomezaawo nga bayita mu ggwe? Nga bwe ntera okukola oyo ataafuna mukisa gulaba kwamani basudde, ntera omusiigira ekifaananyi ky'amani basudde n'amanya nti yasubwa. Kakati n'abo abasajja bonna b'omenye baali badde ekifaananyi kyabwe kirifulektingira mu ggwe. Naye bw'olaga nti be baakuinsipayalinga era bw'olabirako ate kibeera kivumo, kubanga ate ggwe tokoze nga bo. Tokoze nga bo. Era lwaki tokoze nga bo? Era lwaki tubamiisinga ate nga tulina omuntu alinga ggwe eyabalabirako? Okubotaabotana n'okwogera ebintu ebyo byanjawulo nnyo.
omukulu ono abotaabotana n'alowooza ayogera. Si buli ayogera nti aba communicator, ate si buli kwogera nti kutegeeza communication. What did you communicate? Gowe tunuulira. What did you communicate? Ocommunicatinze eki? Kuba byonna byonnyonnyodde, waali binnyonnyodde, ng'otudde mu kifo ekibinnyonnyola, oba ng'oli ku minzaani esobola okubinnyonnyola. Naye gwe wennyini byonnyonnyola tosobola kubeera byo, era tosobola kubeera ekizampo yabyo. Obotaabotana bubotaabotanyi. Olinganga atojjera obutojjezi. Toli mu kwogera, kubanga n'ennyukuta zennyini zikulema okuyunga. Ekikujjira mu bwongo ky'okubawo, ekikujjira mu bwongo ky'okubawo, ewatali yadde okukisengejja. Ffe bwe tuba tulemeddwa okubeera nga Damiano Lubega, gwe beera, ani akugaanye? Bwe tuba tulemeddwa okubeera nga Agiisa Kikungwe, gwe beera, ani akugaanye? Bwe tuba tulemeddwa okubeera nga John Kenny Lukyamzi, gwe beera, ani akugaanye? Bwe tuba tulemeddwa okubeera nga Abel Kafume Mukasa, gwe beera, ani akugaanye? Eno ensi si yakwesonga munnwe nti ne bwe mbeera nga nkola ne bannange abatambuza emirimu omubi, nze nina okukola ogwange ogw'okugitambuza obulungi. Kyotegeeza nti n'empewo kw'oyogerera ffe tuzifuga. Kubanga osira olisimbye nnyo ku ky'abasajja abaayogeranga, omuntu n'awulira. Bw'oba sira olisimbye nnyo ku ky'abasajja abaayogeranga, omuntu n'awulira. Then lwaki gwe toyogera naffe ne tuwulira? Owayise omukulu. Then lwaki gwe toyogera naffe ne tuwulira? Yogera naffe tuwulire. Kubanga wadde nga tuyinza okubeera omuziziko nga bw'olaga ensoba bw'oyagala okugamba ensi mu byobufuzi bya Uganda, nga gw'olaga nti omulimu gw'omunnabyabufuzi kwogera, kati gwe yogera. Ffe si ffe tufuga empewo kw'oyogerera. Naawe w'oyogeredde si ffe tukugambye okwogera eby'amagezi. Emizindaalo egyogera eby'amagezi gyonna ogirina. Then lwaki toyogera eby'amagezi n'obeera nga bali b'otumenyedde, kubanga amaanyi gaabwe gaabali mu kwogera. Naye amaanyi awo be gaali mu kwogera baabeeranga ku mpewo eza mainstream media. Ng'ate olumu basobola bagamba nti ono muweze ku mpewo eyo nga gavumenti ekubye essimu oba UCC. Era nga ne bw'aba agenda otutuuka ku point ye, omutesitesi wa program n'awulira nti agenda kukuba gavumenti ku musuwa kireetere gavumenti, kireetere radio obuzibu oba TV obuzibu, nga bagenda tugendeko mu bulango bw'abakama baffe, point ze nga zifa, bagenda okukomawo okuva mu bulango ng'akazindaalo bakawadde muteesa mulala. Naye gw'obeera awo kati ng'awo w'obadde ku social media yamu ng'osobola okwogerera ne bweba ssaawa nnamba nga toli interrupted, nga tebakubye bulango, nga tebakomyeko. Lwaki toyogedde? Anti basero, anti balowooza bagezi, basero. Obiwulidde bamwanukudde, bamugambye nti mugamba tetwafuna mukisa okuyigirizibwa ebyo byobufuzi. Namubuuza nti naye omukisa twandigugjeewa mmwe abandi badde mutuyigiriza ekintu temwagala kukita, temwagala kukivaamu, muli selfish. Kwegamba nti ekintu mmwe mwakiremera mwakifuula nga omwagala, ate ne mudde eno ne muba nga ate mubleminga abavubuka nti ekintu ekitali kituufu. Nga tuvuddeko emunange waliwo obufaananyi obwafulumye obwa mwana mulenzi Model Music. Munnange mbukumbi omwana mulenzi yaliko n'omukyala, ne bagamba mbu oluvannyuma lw'okuba n'omukyala ate n'azaala omwana nati obuvunaanyizibwa. Nga bw'omanyi munnange Uganda ebintu si byangu. Nati obuvunaanyizibwa kakati mbu n'abata, natta omukyala n'abaana, ye n'atema. Kakati najja eno n'afuuka bisekiso mbu. Naye munnange avuddeyo kwedifendinga. Tuwulire agamba ki? Badiyale. Nalabye nno waliwo atimbye akafaananyi kange. Bamikwana abantu nga bava wala. Ba Maureen Nantuma abo mukujja nga abantu bava wala.
olaba mwatimbanga Shira Price wano nga alina omwami we oli bwe yasooka naye Shira Price obufaananyi bw'obwedda tulina abantu nga bafudde wala okitegeera so tulabe ba Maureen Nantume bannange nga bwe baali ba David Lutalo bwe baali bwe bakulaga akafaananyi ka President Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we gye baava waali wazibu akafaananyi ka Musumba Bugembe obwedda olemwa Pastor Bujingo nga akyali mu wino buli muntu alina waayita Susan Makula obufaananyi obwedda bwadda nokitegeera kati abajja wano ndowooza nga noonya like see kyendi kati olwaliro kyekikulu buli muntu alina gyavudde naye kyetuli kati tuliwa bwe tuba twasubanga mu nnyumba za ssubi kati tuli mu za ssubi bwe tuba twatambuzanga bigere nakati tukyali ku bigere bwe tubanga twalya mukene nakati tukyalya mukene kyetuli kati kyekikulu ebyo ebyemabega teri ayinza kubyogerako ate kati akakafaananyi sike kasinga ekifaananyi kyasanyuka kyebankuba sike kasinga ekifaananyi ekyokubiri kyebankubanga ngenza okulaba kikeni okitegeera mukole ebintu biba twala mu maaso mulemedde n'okukola tiktok ate bannange tiktok eno baana bange atalina magezi ogenda kuviiramu awo kubanga baana bange osikulolinga noseka okuva ku nkya ogenda okulaba ssaawa 8 ogenda okulaba ssaawa 10 tonnayingiza nga abakututte ebirowoozo bali wala so tiktok eno mugibalansinge bannange tiktok eno ebinyumo bingi nja kubawaayo n'obulala eyakataddeyo namugambye ne mugamba manyi kati ngenda kukuwaayo akala nze internet eno nzamanyi bwe ngibeeramu kyasukuma n'obulala nina n'obulala nga nti abantu nina n'obulala nga nfumba ku kyoto bungi nkyabujjayo eno internet nzamanyi bwe nsigala nga kwendi yes kati atakimanyi ng'opakuka naye internet eno nzamanyi bwe nsuulayo ekintu wabula ekintu ekyawunyisa kiri nti aganya okulambulula ensonga y'omwana naye kyempuliddeko era kyentegeddeko mbu omukyala oyo kituufu yali mukyala we naye mbu omwana omuto yewuwe omwana omuto yewa Model Music kwegamba ndowooza omukyala yamufuna nga ayina abaana ye n'amuzaalamu omuto naye ekyewuunyisa omuto yali ludda wa tuzze tulaba wano nga Model Music atugamba ennyonyi zaafuuka bugaali era ye mu America era ne tumulaba nga n'atugamba nti alina simanyi peya z'engatto 10 engatto z'ayambala taziddamu omwana ye lwaki tamuleeta n'amulabira enewe yamanyi naye nange neebuuza bwebuuza lwaki omwana oyo tamulabiridde owa lwaki omwana oyo tamuleeta n'anyumirwa ku bintu ebyo by'alina ebyobugagga by'alina byayogerako enewe njagoddeko bwogezi si byange nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo era nga tweyongera okutunuulira ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga mwana mulenzi alinawo obubaka waneeno watuleetera tuwulira agamba ki oba akabinja kakyagulo sitentamu nja kukamalawo era yongerako n'atuukala ne statement n'agamba nti bwe bunaatuukira 2025 wajja kuba tewakyaliwo opposition bwe kibanga essaawa yakati Yoweri Kaguta Museveni nti ebigambo byayogera nti kati byamukyukira eyagamba okumalawo NUP nga kati NUP yemumalawo kitegeeza nti mu kaseera kano asobola okuvaayo n'akola ekintu kyonna kategeera asobola okuvaayo n'akola ekintu kyonna okutuukiriza ebigambo bwe byavaayo n'ayogera nti bwe bunatuukira 2025 NUP opposition ejja kuba tewakyaliwo opposition kubanga tukize tugala essaawa yakati mu Uganda opposition yokka standings ye NUP bino byonna ebiralo of which Museveni's projects simanyi PPF simanyi FDC those are Museveni's projects essaawa yakati opposition eri vibrant ku nsonga ez'enkyukakyuka ye National Unity Platform ekyo mukikirize mukigaane ye National Unity Platform essaawa yakati Museveni okubanga NUP nekyagulanyi Sentamu nga bimusuza kunadde nga lumonde mu kikata tolowooza nti waliwo ebirowoozo ebirungi basobola okuvaayo nabyo eri NUP
Gusoko tunulire lwaki Museveni avuze nnyo ekintu ekya bomu. Lwaki Museveni avuze nnyo ekintu ekya bomu. Naye nga kikyaganya okuvaayo okukwata. Bw'otunulira kabomu kali eri akayavaawo n'akubira mu bitundu by'e Munyonyo. Bannayuganda bavaawo ne bakakubakubamu ebituli era okakana bo bennyini bafiira mu muzannyo gwabwe. Ekyatuuka n'okuwummuza eyali omwogezi w'emagye ebiseera by then omukulu amanyiddwa nga Kolisi Magezi. Kubanga baazanya omuzannyo gwabwe ne bafundikira nga olwedde ate nga bagufiiriddemu. Okategeera bino bibomu biba kino kibomu simanyi kyebavuuli ne bategula ne basimanyi ekirabikidde ku kaleerwe byonna ebigambo ebibuga tebikwatagana ekyayongedde okuteeka dawuti emitima gy'abannayuganda n'okubalowesa nti bino ebintu just bannyinnyini bagenda maaso n'okubipanga kubanga bw'obanga oli mwogezi w'amagye gwe Felix Kulaije tosobola kuvaayo n'ogamba nti omuntu gwe bakubye eyabadde n'ebbomu bamufollowinga ennaku wiiki namba okuva e Busega era babadde balaba buli watambulira ng'alina bbomu eyo. Okitegeera nti naye bwe yatuuse ku katale kana akeegundi katale k'Ekaleerwe mbu ne bamukuwolo nga balaba nti yakoze eki nga bamaze okulaba naye nga jjukira bamulondodde okumala wiiki namba ng'atambula n'ebbomu eyo. Okitegeera so bw'otunuulira egambo bavaawo n'okukola bakolaga bulazi nti balina tageti balina kye batagetinze. Ne babanga essaawa lya kakati bomu ne babanga bajulisiza okumpi n'ekitebe kya NUP oba ebimu ku bizimbe ebiranye ku kitebe kya NUP basobola okuvaawo ne bagamba tukigadde for short while nga betugenda maaso n'okunoonyereza. Of course babeera bafunye oluwenda butye bagenda okusizinga emirimu gyonna oba political activity zonna eza National Unity Platform nti ne tusobola n'okutuuka mu kalulu ka 2026 nga tewaliwo ene political activity ez'emu kubeera ku kitebe. Okitegeera musooke mwebuuze mu kaseera kaneeno lwaki abantu beeyongedde okweyiwa ku kitebe kya NUP ne bemutalabanga nako. Okategeera gusooka weebuuze bonna nabo babadde nga bavaawa nga president abadde nga oluusi ateekayo ne events ezimu abadde nga alina n'ensonga ezimu za raising nga zeetaaga munnayuganda okuvayo okuzeenyigiramu naye nga tebalabikako. Mu kaseera aka kaadi bonna basobodde okuvaayo ne balabikako. Okategeera mu kaseera aka kaadi baakulaze nti bonna bakola ki? Mu kaseera aka kaadi baakulaze nti bonna bajja bavuddewa. Ebibuuzo bingi naye ansa nti n'ekyo kibuuzo kyabuuziza buli omu akyebuuza abantu ababazze bwe bati mu bungi bavuddewa bonna balina good intentions oba balina kye babala. Awo ne tudda ku security alerts eza mukulu Fred Kajubirumbye gye yawadde. Ndowooza abantu balina okukiteekenga serious babeere begenderezaawo ku kitebe. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.